Bismillahirrahmanirrahim. Akhtuba ya fi yoraleero genda kubeera ku topic gye tuyita ogatanimu khamsan qabla khamsi. Akhtuba yaffe ejja kutambulira ku topic obw'omusomo ogugamba nti kozesa bulungi ebintu bitaano Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kubeera nga abikuggyako n'akuleetera ebitaano ebirala. Akhtuba esooka tugamba bwe tuti alhamdulillahi rabbil kainat المنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات ست كسائر المبتدئات ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر والصلاة والسلام على خير الكائنات سيدنا محمد على سائر إخوانه نبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرات فبعصا موسى انفلق البحر وبدعاء نوح نزل المطر ولمحمد شهد الشجر والحجر وانشق القمر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله العظيم القائل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى amatendo gonna amarungi ga Allah, oyo Allah omulezi wa buli kitonde kyonna, oyo Allah ataliiko nkomo, ataliiko kikomo, ataliiko patizi. Mu bufuzi bwe mulimu pati zakolagana nazo nga olaba abantu, olaba ku nsi mulimu pati ya NRM, mulimu opposition, mulimu baneeno. Ye muggulu Allah subhanahu wa ta'ala afuga awatali pati zonna zeyeyambisa nti ba members babano bateesa naye. Allah subhanahu wa ta'ala ataliiko nsonda, ataliiko seidisi nti wano waayisa nga wolaba ebisigadde byonna mu nsi ne mu ggulu. Era Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna amutenda n'ekitende ky'abantu, ekitende kyonna ky'omuntu obeera okaafuwadde. Era nsaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ku asinga ebitonde byonna obulungi, Dr. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, wamu ne ku baganda be bonna bannabbi abo Allah yabeera nga ayamba n'ebyamagero, nga olaba nti olw'omuggo gwa Musa gwe yakuba ku nnyanja, Allah yabeera nga ayawulamu ennyanja ebitundu bibiri. Olwa dduwa ya Musa, Allah yabeera nga atonyesa enkuba n'azikiriza abantu abakafiiri. Olwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga Allah addira omwezi n'agwawulamu ebitundu bibiri. Oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ku bwaffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, waddu Allah subhanahu wa ta'ala kutira omwoyo gwange wamu n'ejjammwe ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah bwe yagebeera nga ategeeza ekitiibwa mu kitabo ekitukuvu Qur'an, yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu taqullah. Yabeera nga agamba mu Qur'an nti abange mmwe abaddu ba Allah, abange mmwe abaddu bange mubeere nga mutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, abange mmwe abakkiriza mubeere nga mutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti walitanzuru nafsu ma qaddamat ligad, era buli mwoyo gubeere nga gutunuulira bigenda okulembeza bikulembeza olunaku lw'enkya. Buli mwoyo gulina okubeera nga gutunuulira bye gukola, obeere nga otunula byokola, kubanga enkya, olunaku lwategeezaamu enkya olw'ekiyama, Allah ajja kubeera nga akuleeta nga asinziira ku ebyo bye wakolanga abeere nga akasula. So yagamba nti buli mwoyo gubeere nga gutunuulira biki bikukulembeza ku lunaku olw'enkya. N'agamba nti wattaqullaha, mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah khabirun bima ta'malun. Era mukimanye nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi nnyo wa buli kye mukola.
buli kyokola kyonna Allah abeera akimanyi, buli kyokola kyonna Allah akitegeera, era mukitegeere nti mumanyi nnyo kobeere nga weekwesebwa Allah akulaba. eyo surati Hashiri aya 18. wa'lamu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, duba Allah bampuliriza mwena mukitegeere ti mazima omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba yagamba atya, yagamba nti ightanimu khamsan qabla khamsin, yagamba nti mukozese nnyo ebintu bitaano, mukozese nnyo ebintu bitaano ng'ebitaano ebirala tebinaba kubeera nga bibatuukako. Nabbi waffe hadithi ya Ibni Abbas radiyallahu anhuma qala, yagamba nti ani Ibni Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama ightanimu khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaaka qabla faqrika, wafaragaka qabla shugulika, wahayataka qabla mautika. Mumanyi ono Ibn Abbas sahaba yabeera nga alipotinga nga ategeeza ti mazima omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam yabeera nga agamba, yatugamba nti ightanimu khamsan qabla khamsin. hadithi eno yagamba nti, yagamba omubaka wa Allah mu hadithi mwiwaenda yagamba nti qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam lirajul wa huwa ya'idhuhu, Allah nabbi yabeera nga agamba omusajja naye nga agezaako kumubuulirira, yabeera nga amubuulirira nga amugamba ebintu bino ebitaano, n'amugamba nti ightanimu khamsan qabla khamsin, nti beera nga okozesa bulungi ebintu bitaano nga Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kubeera nga abikuwanyisaamu n'ebitaano ebirala. N'agamba ekisooka nti shababaka qabla haramika, yagamba nti kozesa bulungi obuvubuka bwo qabla haramika, nga obukadde tebunaba kubeera nga bukusalako obanga tunaba kubeera nga okaddiwa. Yagamba nti kozesa bulungi obuvubuka bwo ng'okyalina amaanyi. Obuvubuka obwo babutenda bamanyi ba adabu ne bagamba nti obuvubuka kitegeeza mu maani emu oba mu makulu gaagwo bagamba nti huwa alquwa, obuvubuka ge maanyi, alquwa ge maanyi, nga bwe tugenda okulaba nga tunyonyola ebigambo ebyo wansi wano eno. Obuvubuka ge maanyi, obuvubuka obwo ge maanyi, era abantu abasinga obungi obuvubuka bwe babeera nga bangi ku kitundu ge maanyi g'ekitundu, bagamba nti ekyalo kyabwe kisoboka nga kuliko abavubuka bangi so nga balina amaanyi, oba mu mipiira egyo ttiimu ey'amaanyi ekuba banne bayite ey'amaanyi, so nti abavubuka abo ge maanyi ga society, ge maanyi ga umma, ge maanyi g'ekitundu, era kwe kubeera nga kulongoka kwa umma oba okusiiwuuka empisa kwa umma. Society ebeeramu abavubuka nga basiiwuufu ba mpisa, society bagiyita nti eyo society mbi, abeeyo babi, nansana abo babbi, naye nga abavubuka baawo be babbi, si nti buli omu aliwo mubbi, wabula abavubuka ge maanyi ga society oba empisa za society, era bwe bugwenjufu bwa society. Singa abavubuka basoma bagamba nti ekitundu kyabali kyasoma, oba buli avaayo amanyi oluzungu, olw'okuba nti abavubuka bano eno ye society. Era wano nabbi yagamba nti tubeere nga tukozesa bulungi obuvubuka bwaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala naba kubeera nga atuwanyisaamu n'ekintu ekirala. Nagamba nti wasihataka qabla saqamika, nti mbeera nga mukozesa bulungi nnyo obulamu bwo buno. Obulamu musiha bwe bulamu obw'omubiri nga tolina wakuluma, okyali mulamu bulungi, okyasobola okgenda ku rukuu, okyasobola okola kibeera nga okozesa obulamu obwo nga Allah subhanahu wa ta'ala naba kubeera nga akuleetera ndwadde. Wagina akakabula faqurika, nagamba nti beera nga okozesa bulungi obugagga bwo singa Allah bakuwadde ku ssente, beera nga ozikozesa bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala naba kubeera nga akuleetera bwavu naba kwavuwala. Kozesa bulungi ssente Allah zaba bakuwadde. Nagamba ekyokulala nti wafaraga kabula shugulika, wafaraga kabula shugulika, yagamba nti kozesa bulungi nnyo akaseera kano ak'eddembe, leisure time. Tolina bikusumbuwa nnyo ng'okyalina obudde, beera nga obukozesa
nga Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga akufuula bize ng'okyali n'akaseera ako kwata Qur'an soma, kyali n'akaseera ako genda ku ssomero osome, ojja kwejjusa ng'oli bize oyagala otunuleko mu Qur'an, oyagala osomeko yasarna naye nga tokyasobola obwetaavu bukuyinze obuvunaanyizibwa naye ng'ate owulira ng'oyandyagadde bukoleko kiri, so oba okyali n'akaseera ako nabbi n'atuwa amagezi nti beera nga okakozesa. N'agamba ekisembayo nti wa hayataka qabla mautika, kibeera ng'okozesa bulungi obulamu bwo buno eno ng'okyali mulamu, beera nga okozesa obulamu obwo qabla mautika, nga tozaba kubeera ng'ofa oba ng'okufa tekunakutuukako, beera nga okozesa bulungi nnyo obulamu bwo, kubanga omulamu yayongera ku ibaada, omulamu yakola istigifaaru, omufu era kyasobola kubeera nga ayongerako ku mirimu gye emirungi. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga twala hadithi omubaka eyo bulungi. Huna yusina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasiyati min a'zami alwasaya, wannabbi waffe yabeera nga atubuulirira n'olubuuliriro olusinga embuulirira zonna, olubuuliriro olw'ekitiibwa ng'agezaako okubeera nga atusika eriyo, ng'atubuulirira, ng'agezaako okubeera nga atutegeeza, atutaaddaba buli mu mbeera, okubeera nga tukozesa ebintu ebyo ebitaano. Wayahuduna ashadda alhaddi, n'atuwa omugabo ogukyasinza okuba omugabo gw'amaanyi. Wayad'uuna ila igtinaamu lfurusa fi zamani lmuhilla, n'abeera nga atukoola ng'atulagira tubeere nga tukozesa nnyo chansi z'oba oyina nga akaseera tekatera kubeera kakuyitako. Wayakhbiruna anna man farata fi dhalika kad yaati zamani yatamannaahu wa kad hiila bainahu wa bainah. Yagamba nti era nabbi waffe nabeera ng'agezaako otubuulirira nti singa yenna akaseera ako kamuyitako ajja kubeera nga tekasobola kubeera kakomawo, ajja kubeera nga atuuka mu kaseera ak'okwegomba, singa nakolanga bwe nti nga takyasobola nga haihaata nga tekikyasoboka kuddayo mabega nti nabeera nga omuvubuka singa genda nasomerawo Qur'an, ng'omaze okaddiwa tokyakwata, okwata ya peegi emu n'osoma peegi okumala emyaka nga 2 naye nga tunaba kuva ku peegi emu eyo, nogamba kale singa nasoma nga nkyali obwongo bukyakwata kati ng'otandise okwejjusa. Ayyuha almustabi'una alkiram, abampuliriza ab'ebitiibwa, inna ba'da kulli shababi harama, baddu ba Allah abampuliriza mwenna ab'ebitiibwa mukitegeere nti mazima buli luvannyuma lwa buvubuka wabeerawo okukaddiwa. Wa ba'da kulli siha sakama, era buli luvannyuma lw'obulamu obulungi obw'omubiri sakama wabeerawo agalwadde, leero oli mulamu enkya oli mulwadde. Wa ba'da kulli gina fakra, era buli luvannyuma lw'obugagga bwonna fakura wabeerawo okwavuwala. Bangi nnyo nga baaliko n'esente mu myaka egiwedde kati baavu balomba n'ataano nga tebagayina. Baada kulli faraga shugula, era mukimanye nti buli luvannyuma lw'okubeera nga buli baada leisure time, buli kaseera kabeera nga akaseera nga kanagalalako tolina byakukola, oluvannyuma wabeerawo obulamu obw'okubeera bize. Wa baada kulli hayati mauta, era buli luvannyuma lw'obulamu wabeerawo okufa. Buli muntu yenna omulamu enkya waakufa, n'abaafa edda baaliko abalamu, ne boolaba mugenda ozika leero baabaddeko abalamu. Faman farata fi amali ayyama shababu lam yudrikuhu fi ayyami lharami, yenna abaalemereddwa okukola emirimu gye mu kaseera kano ak'obuvubuka tagenda kubeera ng'asangayo akaseera ako, oba okubeera ng'asobola okufuna chansi okukola emirimu egyo mu myaka gye egy'obukadde. Bangi nnyo nga beegomba obuvubuka, nga yeegomba okuddayoko mu buvubuka bwabeere ng'akola by'ataakolanga naye nga tekikyasoboka. Waman farata fi awqaati siha lam yudrikuhu fi awqaati saqam, n'abo bonna ekyo nekikuyiseeko nobeera nga oganye okikola ng'okyali mulamu bulungi omubiri guno eno, togenda kubeera ng'osobola kukikola, togenda kuddamu okufuna kachansi kakikola mu kaseera akagalwadde nga Allah akusazeeko. Bangi obasanga emulaga eyo nga bawanise amagulu, yafuna akisidenti nga yeegomba ogenda akutameko obukutami wansi wadde olukutami lumu nga takyasobola kuva ku kitanda waali.
bangi obasanga Allah yabalwaza alusaazi nga yeegomba asiibeko akyasobola dde okusiba yadde n'essaawa 6 sobola kuzituusa so ng'okyalina obulamu buno eno tolina bulwadde bwona bwakuwadde beera ng'okola ibadaati soma Qur'an mu duwa Allah ng'okyasobola okulaba ng'amaaso galaba bulungi olabe ennukuta ezo ng'okyaziraba soma Qur'an ng'okyasobola okubeera ng'okuta masaala ng'okyalina amaanyi agasobola okubeera nga gasiiba siiba ennaku zaasuuna kubanga ojja twala sala nga weegomba bwegombi okyasobola osalako ekiro saala ojja twala nga weegomba oyimukako ekiro nga tokyasobola nabi nayongera nunyola ensonga eyo agamba nti waman farata fi awqaati siha lam yudrika fi awqaati saqama waman farata fi حالة الغنى لم يدركه في حالة الفقر oduba Allah kyonna kiba kikuyiseko ng'okyalina akasente n'otakikola ng'olina akasente ako tojja kusobola kubeera ng'okisanga oba tojja kusobola kubeera ng'okikola nga oyavuwadde babagamba muweeyoko mu muzigiti n'ogaanira sente z'olina bagamba muguleyo ku misaala n'ogaana ogigula naye ojja kubeera nga weegomba ogulayo okweyadde akasaala mu muzigiti naye ng'obusente Allah yabutwala tokyabulina so ng'okyalina ssente beera ng'ozikozesa bulungi mu kukolera Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'ozisaadaaka oyambe abeetaavu nagamba wano nti waman farata fi l-amali fi zamani l-hayaati lam yudrikhu ba'da hayrulati l-mamaati badde ba Allah kyonna ky'oweganja okukola omulimo gwonna ogwakulemye okukola ng'okyali mulamu wallahi tojja kusobola kuddamu gusanga tojja kusobola kuddamu ogukola mulimu ogwo nga Allah amaze okujjulula mu nsi muno ng'omaze okufa so badde Allah akolesa bulungi obulamu bw'olina obeere ng'ogezaako nnyo fa inda dhalika yatamanna arjuu omuntu mu kaseera awo nga Allah amaze omujjulula ajja kwegomba okomawo fakad faata naye nga ebiyise ng'ebiyise nga Allah kyaba amaze okutwala kigenze kikyasobola kukomawo wayatlubu alkarati wahihata oyagala okubeera nga tesi ozibwa kwadde akaseera katini nnyo bwe kati naye nga tekikyasoboka wahira bainahu wa baina dhalika nga tekikyasobola kubeera ng'oddayo mu kaseera kali nga weegomba obuvubuka nga tebukyasoboka weegomba obulamu nga tekikyasoboka weegomba obulamu nga Allah amaze okujjulula wano Allah yabeera nga yogera mu Qur'an ku nsonga eyo gamba nti wenya kubeera nga yejjusa وعظمت الاحترات هن لا تنفع الاحترات ajja kwejjusa nga ali mu fagana naye nga tebikyamugasa byonna byaliko nga tebikyamugasa qala Allah ta'ala Allah mu Qur'an yagamba mu Qur'an ku nsonga yagamba nti hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون agamba mu Qur'an mu sura eyo ng'ategeeza ku aya eyo yagamba nti okutuusa abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okubeera ng'abatuusaako okufa buli omu abeere nga yeegomba okomawo wagambe ya Allah tisimbeera ng'onzizaayo okwadde eddashiika la'alli a'malu saliha oba oliawo naalongoosaayooko naakolayo ku mirimu emirungi fiima taraktu mu kaseera ako naabokyampadde bonaabondekedde konyongeddemu ako oba oliawo mbeere nga nongoosa naye Allah agamba nti nga tebikyasoboka ebigambo byayogera nga tebikyasobola kubeera nga biyamba ebigambo babyogera dda yagamba nti wa min waraihim wabulange mabega w'abantu abo ekiddirira ekigiddako barozakhu ila yawmi yub'athun wajja kubeera mu bulamu bw'amagomba ago mu ntaana bulamu bweta barzakhi abo beera nga oli mu ntaana awo ng'omaze okufa ila yub'athun okutuusa ku lunaku olw'okuzuukira nga tekyasobola kubeera ng'okomawo wallahi so omuddu wa Allah ng'okyalina chansi nga n'ebigambo byenjogera obiwulira saawa zino eno situkiramu yimuka tandikirewo okubeera ng'okola nga nakutuuka mu kaseera ako hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tiyagamba ti ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi
الصحة والفراغ رواه البخاري. حديث eno ibn Umaru ibn Abbas yabeeranga ategeeza n'agamba nti nabweffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ni'mataani, yagamba nti ebyengera bibiri, ebyengera bya mirundi ebiri, maghbuunun fiihima kathiiru minannaasi, yagamba nti abantu abasinga obungi babeerabira, abantu abasinga obungi babeerabira babivaako dda. Yagamba nti asiha wal faraaga, n'agamba asiha obulamu buno obw'omubiri, omuntu okubeera nga mulamu. Buli omu aba amanyi nti enkya waali, olubuungeeza nga mulamu aba amanyi n'enkya agenda abukeesa nga mulamu, era webukeera nga mulamu aba amanyi era agenda abuwungeeza nga mulamu. Kyova osanga omuddu ng'ali awo akuba pulaani za myaka nga 2, n'agamba ati mu 2025 nja kuba nkola bwe nti, nze sijja kuwasa kati, nja wasa mu 2030, ye ng'asuubira nti 2030 waali ajja kuba mulamu. Ngamba ebyokuwasa nedda, nja kuwasa mwaka guli eri, ye aba amanyi nti n'enkya waali mulamu. So ekyo kyengera ekyokubeera nti asobola okufa oba okulwala, aba amanyi nti ekyo kyengera abasinga obungi bakivaako, tamanyi na kyengera, abukeesa bukeesa n'atambula n'afuluma n'akomawo, n'afuluma n'akomawo ng'amanyi nti n'enkya bigenda kubeera bwe kityo daima, lubeera nga teri kubeera ng'alwalamu, teri kubeera ng'afa. So abasinga obungi era osanga omuntu ng'afudde n'ebirooto eby'emyaka nga 20 mu maaso. N'agamba ekyokulala nti walifaraaga, leisure time, akaseera nga tolina kyakola ng'oli awo oli free time, that free time abasinga obungi tamanyi nga kyengera. Osanga oli ng'agamba nimanyi free time ngenda n'enkuba mu luddo, n'asiba mu luddo, bagenda mu matatu, bagenda mu gym, bagenda wa, naye nga free time eyo singa omuntu abeera agikolesezza bulungi ng'asobola okufunamu ekimugasa ku nsi kuno ne ku akhira. Singa omuntu aba agenda n'asoma mu Qur'ani mu kaseera ako aka free time, n'agamba nti kati ndi free. Abasinga obungi free time babeera ku TikTok, n'abeera ku buvidiyo awo, n'asikuloolinga data we n'agenda nga yonoona ebintu bibiri, yonoona obudde bwe, data wamwonoona, kyokka nga n'obwongo ali mu kubwonoona. Bangi nnyo abeera ku videos, free time zange mbeera mu firimu, n'abeera mu movies, naye ng'ate free time eyo ojja kubeera nga wejjusa ng'oyagala akaseera ako kakomewo, obeere nga wakoleramu ebisinga okuba ebirungi nga tekikyasoboka. So nkyabeera nga atutegeeza n'agamba nti ebintu bibiri abasinga obungi babeerabira. Hadithi eyo ya Bukhari, esanga mu kitabu kya Bukhari, Ibn Abbas yabeera nga alipotinga hadithi eyo. Era nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ayogera ku nsonga eyo, yagamba nti la tazuulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an umrihi fima afnaahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablaahu. Hadithi nabbi yabeera nga ategeeza nti omuntu, yagamba nti la tazuulu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'alu an umrihi. Yabeera nga agamba nti omuddu yenna tagenda kubeera nga atoola ekigere kye mu bbaliro, agenda kubeera nga ajja ekigere kye mu bbaliro okutuusa ng'amaze kubuuzibwa ku bintu bino bina. Mu hadithi eno byayogerako bye bino wano ebiri wano byengenda okubeera nga nange njogerako. Yagamba ekisooka nti ajja kubeera ng'abuuzibwa an umrihi fima afnaahu, ojja kubuuza ku buwangaazi bwo, obuwangaazi bwo wabukozesa otya, wabukoleramu ki obuwangaazi bwo. Allah ajja kubeera nga akubuuza ku buwangaazi bwo kati gw'omanyi by'okola. N'agamba nti wa ani ilmihi fima faala, akubuuze ku kumanya kwo, okozesa otya okumanya kwo, wakoleramu ki okumanya kwo. N'agamba nti wa ani maalihi min aina itasabahu wa fima anfaqahu. N'agamba nti ajja kubeera nga akubuuza ku maali yo, emaali eyo wagifuna otya, era amaali eyo wagisansaanya otya, wagikozesanga otya emaali Allah gy'aba akuwadde. So ebintu ebyo balina okubeera nga bikubuuzaako. Nyembagambye nti mu byengera bino byeyogerako mulimu aligina, obugagga obubeera nga obukozesa bulungi. N'agamba nti wa ani jismihi fima ablaahu. Era ono yagamba ati ajja kubeera nga abuuza ku mubiri gwe guno ogukozesanga otya, omubiri gwokozesanga otya. Naye nga mu hadithi endala yabeera nga ayogera ku buvubuka obwo yabuteekulamu,
yagamba ajja kubuuza ku bantu, ajja kubuuza ku buwangaazi bwe buno bwa bulijjo, obuwangaazi bwe bwonna, then n'ajjamu paati y'obuvubuka nabwo ajja kubuuza ne ku buvubuka bwabukozesanga otya. So obuvubuka nayo mu bulamu bw'omuntu nayo eringa movie, kale kalinga episode yanjawulo nnyo, katundu ka njawulo nnyo ku bulamu bw'omuntu oba kuwangaazi bw'omuntu. Era wano lidha kaana lizaman ala kulli shaban waftinat an yagtanimu hadhihi alkhamsi. Baddu ba Allah, n'olw'ekisonga eyo kyateeka laziman olina kubeera nga buli muvubuka yenna ampuliriza, n'omuvubuka omulenzi n'omuwala, okubeera nga akozesa bulungi nnyo ebintu bino ebitaano. Wa ayyo tabaru biwasiyati rasulullah, n'okubeera nga akonsidaringa ng'atwala okubuulira kuno nabbi kwebeera nga atubuulirira ng'ekintu ekikulu, qabula an tadhhaba hadhihi alkhamsi, nga ebitaano bino tebinaba kubeera nga bikugendako obugenzi ng'otunula olaba, kubeera ng'obikozesa bulungi nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kubeera nga abikuggyako. Wa qabula an ya'ti yawma yatamanna fihi al-insanu an yuqaddama li nafsihi wal usratihi wal watnihi ma yuhibbu min khayri wa birra wa sadaqa wa tatawwu. Yagamba nti era okubeera ng'obikozesa bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kubeera nga aleeta akaseera ak'omuntu okubeera nga yeegomba okubeera nga agasaayo okwo ye kennyini okwegasa, ng'akulembezayo ekintu ekimu ekinabeera nga kimugasanga ye omuntu, oba okubeera nga akolayo akantu akanayamba famire ye, olulyo lwe, oba okubeera nga akolayo akantu konna kanayamba ensi ye, naye nga mu ebyo abantu ebasinga okubeera nga baagala naye nga tekikyasoboka. Wama yarfa'u manzilatihi, n'okubeera nga akolayo akantu konna akasobola okubeera nga kasitula ekitiibwa kye oba eddaala lye, nga katugeza okusoma. Teweegomba okukyasinga nabeera nga nsoma nga nkyali muto, ng'oli awo okuza okaddiye weegomba okusoma, olaba abaana abato be bakusaaza n'ogamba kale singa nange nasoma, ng'olaba tokyasobola nadde n'okubeera ng'olinaku ky'osobola okukwata mu mutwe gw'omwo. Fi dunya wal akhira, ku nsi kuno ne ku akhira, fala yastati'u, wabula nga tekikyasoboka. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga mukozesa nnyo bino ebintu ebitaano. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Khutuba ey'okubiri nagifunza mangu alhamdulillahi ala ni'matil islam, ndatendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeebazibwa olw'ekitengera ky'obusiraamu kyatuwadde. Amabad, oluvannyuma, ikhwatul imaanu inna al insana al aaqilu huwa man yahtamma bima tadammanahu hadha al hadithi in amila khayra. Yagamba nti yenna omuntu w'amagezi, abange mmwe abantu, yenna omuntu alinamu amagezi yabeera nga atwala ebintu bino hadithi byekungaanyiza ng'ekintu eky'omugaso, n'abeera nga abitwala, n'abeera nga akolamu emirimu emirungi. Ata Allah tabaraka wa ta'ala, n'abeera nga agondera Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'allama al-halali wal harama, n'okubeera nga ayiga ebyo ebiri halaali n'ebiri haramu, n'ayiga ebyaziyizibwa n'ebyakirizibwa. Wa amila bima ta'allama bi anni adda al-wajibaati, n'okubeera nga akolera ku ebyo bye yabeera nga amanya, byasomye n'ategeera, n'abeera nga abikolerako, n'okubeera nga atuukiriza ebyamulaalikibwako. Waitanaba al-muharamaati, n'okubeera nga yeewala ebyaziyizibwa. Yagamba nti yakunu lahu dhukhrun kabira fil hayati dunya, ebyo gubeera nga mugabo gw'amaanyi nnyo mulamu buno obw'ensi eno. Wal hayatu allati ba'da al mauti, era n'obulamu obw'oluvannyuma nga amaze okufa. Faman amila lima yanfa'uhu ba'da mautihi la yandamu fil akhira. Yagamba nti yenna omuntu akola ebyo ebigenda okubeera nga bimugasa oluvannyuma lw'okufa kwe, tagenda kubeera nga yejjusa ku lunaku olw'enkomerero, tagenda kubeera nga yejjusa olw'okuba nti yabeera nga akola ebyo ebinaamugasa oluvannyuma lw'okufa.
كذلك من اغتنم صحة قبل مرضه يكون جمع خيرا كثيرا. yagamba jam'a khairan kathira, yagamba nti eno omuntu akozesa obulungi obulamu bwe buno eno nga tanaba kubeera nga arwala, yagamba nti abeera akunganyiza khairan kathira, ebirungi bingi. La yastatiu an yaf'alahu fi mardihi, byatasobola kubeera nga akola singa nga Allah amaze okumulwaza. Lianna almarda, olw'okuba nti obulwadde yamna'u li insani min ashiya'u kathira, buziyiza omuntu, bulemesa omuntu ku bintu bingi. Obulwadde buziyiza omuntu okukola ebintu bingi. Singa omuntu aba amaze alwadde, abadde asala gy'aba tasobola kubeera nga agendayo ku muzigiti, abadde asobola okusala ng'ayimiridde asala atudde, oluusi yeebase. Obulwadde busobola okubeera nga abadde asiiba nga takyasobola kusiiba. Era mu Qur'an yagamba nti musiibe ng'atukubiza okusiiba, yagamba nti okuggyako omuntu omulwadde yamanyi nti obulwadde bujja bumala mu muntu amaanyi, aba munafu, tasobola kwekaluubiriza nti ate ayongereko okusiiba. So nagamba nti obulwadde bwolaba obwo busobola olemesa omuntu ebintu bingi. Kaana yastatiu an ya'malaha fi sihatihi, obyo byabadde asobola okubeera nga akola nga mulamu. Singa omuntu Allah aba amaze okumulwaza, aba takyasobola kubeera nga abikola, obulwadde bumusalako ebintu bingi byabadde akola, ng'ate abadde asobola obikola nga mulamu bulungi, wabula olw'obulwadde n'abeera nga takyasobola kubeera nga abiwanga okubikola. Kadhalika al-aakiru, nebwakiti ow'amagezi yagtanimu shababahu qabla haramihi, alina okubeera nga akolesa birungi nnyo obuvubuka bwe tanaba kubeera nga akaddiwa. Fala yambagi an yakuna ashabu ghafilan amma yastatiu an yaf'alahu li akhiratihi qabla an yudrikahu alharama. Yagamba nti kigwanira omuvubuka okubeera nga ali awo ghafira, nga teyeefiira, yali awo alinga atafaayo, nga teyeefiirayo. Amma yastatiu an yaf'alahu, kwekyo kyonna kyasobola okubeera nga akola li akhiratihi, olw'enkomerero ye ennungi, ng'asobola okubeera nga akikola. Tekisaana omuvubuka kubeera nga swali n'agamba tayagala akola, ali awo teyeefiirayo. Kwekyo kyasobola okubeera nga akola nga kimugasa ku lunaku lw'enkomerero, nga Allah subhanahu wa ta'ala nawe kubeera nga amutuusaako obukadde. Kirungi nnyo okubeera nga okola kyonna ky'osobola okubeera nga okola mu buvubuka bwo, ebbanga ly'omala nga okyakiinako obusobozi, nga Allah subhanahu wa ta'ala nawe kubeera nga akikuggyako ekyengero ekyo, akuwa obukadde. Tukyasobola okukwata ekintu mu mutwe, tusomye ng'oli muvubuka, soma ng'oli muvubuka, oleme kwejjusa ng'okaddiye. Okyasobola okukola ku ssente, beera ng'okola, kera ku masho genda okola. Singa okubeera nga weebaka weebasi, obeera ku TikTok, okwatirira akasimu, emyaka gikugendeko otuuke mu kaseera nga kati oyagala nnyo okola naye nga tokyasobola, tokyalina maanyi, naye nga wali ogayina. Ibadallah, صلوا على رسول الله كما أمركم بذلك مولاكم فقال إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بكل خير، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا وأعمارنا وصحتنا وشبابنا فيما ينفعنا، وأن يجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. أخوكم في الله إبراهيم وكنت أنتونيو مسمى نجيت ونجيبا نجيتك شيخ muganda wammwe kulwa Allah Ibrahim Kintu Antonio. Omusomo guno osobola ogusanga wano eno oba ogufunamu PDF n'ogwokyesaamu nga muwandiike bulungi. Wano ogusangawo nga munnyole olulimi Oluganda. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.